Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mukutu ogwa Farm Business Uganda tugenda kubanga tukulaga ennimiro eno ey'omukulu omwe yagitukwasa tube nga tugimuddukanyiza eri ekemu n'ekitundu nga bw'oli okubanga ogiraba. Kamera yaffe nawe ekoma kubanga kasooli ono mu ettaka ddene n'olw'ensonga eyo gwali okulaba osobola okubanga osobola okwetegereza teri ekemu ate kye omusana guli kwakwenza ota kyabungi naye kasooli ali ku ekemu kakuta kankoko twasimba empeke 2 ku 3 ffe tusimba mpeke emu. Ndowooza muzeeyi oli bweru wa ggwanga we yalaba nga akinoze n'agamba munzirizeewo kasooli. Musobola okutweyambisa mwe mwenna abali eyo tuba nga tusobola okuba nga tubakwasaganyiza ennimiro zammwe, faamu zammwe ne muba nga ffe tetukulundisa nti nolunda ffe leeta sente ffe tukugiremu amagoba nedda, naye ffe tuvuga nti leeta oba tufuna ttaka lya kupangisa oba lya kugula naye tuconnectinge n'abantu bo so tuwone okubbibwa olw'abantu abamu banoonyeza ebyabwe. Subscribinga, likinga, sharinga. Twagala kwebaza abasharinga, abasubscribinga bategeeza abalimi abalala nti waliwo omukutu ogwa Farm Business Uganda ku YouTube logo ya kitooke na mutwe gwa nte. Bw'osubscribinga no likinga ate munnange oba otukoze bulungi obutayogereka. Guno omukutu twajja kuzibula abalimi maaso na kuba jako kafu tulime tulunde tufune kasooli osomufuna mbasebo ne bannyawo. Abamulimire bamufuna bamufunye mbatya kuzuula noonya amagezi ekirala ky'omanya ekyo waliwo akimanyi okusingako kati noonya amagezi eri oyo akusingako mugambe nti munnange onsingako kati kasooli no mulimi nti. Ekyokubiri naffe abalimi soba abalimi bannaffe abakuguseemu tuwe bannaffe amagezi some kubeera nti nze mugezi nzeka ku kyalo nze omuka w'amaanyi mu kyalo omusana mungi guli tukosaamu olwa kamera yaffe naye ndowooza oli kubanga weetegereza omukutu guno ogwa Farm Business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwa nti. Subscribinga, likinga, sharinga linki otegeeza abalimi bangi tiwaliwo omukutu ogwa Farm Business Uganda ku YouTube. Kasooli ono sima ekinnya teekamu akakuta zaako ettaka teekako empeke bw'oba ozitaddeko kasooli tomukumira mu mutto nedda. Omuddo guno gugabanya ekyokulya ne kasooli lwekubanga okitegeera kati bw'omukola amangu ojja kulabika gwini onamukola ng'agenza ajja kusaamu oluyange ng'akuma mu kundi ate bw'onaamukola gundi ajja kuwa omunwe gumu oba oli kubanga okitegeera naye kasooli oba omuwadde wano amaanyi n'omulabirira bulungi n'omukoola
kituufu oba ogenda kubanga ofunamu. Logo ya Kitooke na Mutogwa nti Farm Business Uganda tulimira abantu ennimiro faamu bitooke bikusimira oba toliiwo n'otukonekitinga n'abantu bo oba ffe tetukulundisa nti tuwe ssente ffe tukulundire gwe ofune ssente nedda ofune amagoba. Ani atayagala magoba? Naffe magoba tugaagala, naye ekikulu kye twagala nti gwe ng'omulimi ali eyo kubanga weezuula okubanga osobola okubanga ofuna muteeka ssente awantu bw'osobola okubanga osobola okulaba ku mukutu guno ogwa Farm Business. Ndowooza nnimiro ligiraba nagyekoma naye kamera etuuka nemaliriza nekoma. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga mukyatwekumiddeko. Kasooli mufuuyire mu budde. Loketi asobola okukolera. Tetutera nnyo kwagala ku marketinga bigimusa luna eddagala ddagala likola, naye n'oba ofunye ekigimusa ekyokubikoola kino osobola okubanga okozesa ekigimusa ekyokubikoola ng'omaze kubanga omukoola bulungi naye kiba kisobola okubanga kikukolera bulungi. Oba oli bwakitegeera loketi tasobola kuleka kibuka kisaanye ekyo ffe gwe tukozesa yemu ku ddagala lyetukulembeza. Tasobola kuleka kibuka ekyo nga kikyasalimbira omwo kubanga kikyazannyira omwo. Tandika okulima, beera mumalirivu. Lwaki? Oli kubanga oyingira mu kulima kasooli. Omusajja ono yatuwa kumuteekerateekera ennimiro eno eri eka emu n'ekitundu akuba ekizikiza kimala ne kikwata eri eka emu n'ekitundu. Ennimiro eno yali agamba naye n'afuna mu kulima n'afuna mu kulima kasooli ono n'asobola okumpa n'asooka n'atugezesa ne sizoni eyasooka. Ono woolaba twazizaawo kasooli naye wonna kakuta ka nkoko. N'olw'ensonga eyo mulabe waffe omulungi ali ku mukutu ogwa Farm Business Uganda gwa subscribinga naawe alayikinga, wandibadde nga oyingira mu kulima ng'omanyi ki ky'oyagala. Bw'onaamanya ki ky'oyagala olwo nno okulima kugenda kubeerera kwangu, togenda kubanga wejjusa n'okwejjusa. Abantu abafuna mu kulima n'okulunda bye balemerako, naye singa oba tulemeddeko nonna nti kitomanyi ky'oyagala oyinza omayiza nga tofunyeemu. Kale ki kye tulina okukola? Kyolina okuba nga okola, sima ekinnya kyo ng'eno mu kusooka, teeka amakutako ak'enkoko zaakattaka, teekako empekezo 3 ziika. Akutako ako tekeetaaga kuzzaako nti oli kuzzaako tugeze nti nno kasooli ozzeeko ng'ebigimusa ebirala, nedda. Akutako enkoko keemalirira okugyako ng'ofuyeeko kibuka waggulu n'okuba nga osobola okuba nga ofuna mu kulima ne mu kulunda. Fuuwako olw'okwewala ekisaanyi kubanga ekisaanyi kino kyakolebwa kubanga n'abatunda amaddagala bafunamu, kati ffe tekirina kubanga kitulobera okubanga tulima olw'okubanga ekibuka kya kasooli. Kakati kasooli oyo jjukira wonaaba okozesa akutako enkoko ng'era bw'olaba kasooli waffe ono ogenda kubanga ovuganya n'omusana n'omuddo. Kati bw'ovuganya n'omuddo kitegeeza nti omuddo ne kasooli bagenda lya ekintu kimu, kigimusa kimu. Kitegeeza kasooli otumukumira muddo. Abantu abamu tubawo okolola kasooli waffe muddo ne gumala obeeramu. Ate oluusi siwagira nnyo n'abantu abafuuyira kasooli mbu bayisa mu bbomba ne bagenda nga batemeratemera oba ebikolo, ndowooza kankyogere bw'ekyo. Eno eka emu eya kasooli lwakuba omusana guli kubanga gutusumbuwa, kiba kisobola okubanga oba nawe osobola okubanga okiraba. Mukole mu budde, mufuuyire mu budde ebisanyi bireme okumususa, kasooli wajja kubanga asobola okuwa. Weewale okusima empeke emu ng'okozesa akutako enkoko kuba akutako enkoko alina amaanyi n'okusinga ekigimusa. Bino ebigimusa tubibagamba si olw'okubanga tuli kutta kampuni ziri bye zikozesa, naye ffe kye tuli okugamba nti osobola okuba ng'ofuna mu kasooli naye mwennyini ne weewoonya, eka n'ekuwa ky'otasuubira okusinga ate nga totaddeemu nnyo. Nkugambye nti wano ensawo 14 ez'obukutu obw'enkoko bwe bwali wano. Obukutu buno bulina okuba nga bwanoga nnyo kalimbwe nga so si nti nno katugeze nti nno osimbye busimbi olw'okuba kakuta ambanya akuta nga tekanaba kubanga kanoga kalimbwe, naye kaba kanoze bulungi. Kasooli, watermelon, nnyaanya, green pepper, biki byonna bitooke osobola okuba ng'okozesa akakuta ako. Mukutu gwa Farm Business Uganda tujja okukulaga nti ono ye yatukwasa ennimiro ye, omukulu ono tali mu ggwanga
ali bweru wa ggwanga yatukwasa ennimiro eyo ndowooza oliraba wefaana ndowooza naawe ssebo mukulu ennimiro yo oli kubanga ojja kubanga naye ate era n'abali alawundi bamuwa update ku nnimiro yo. Kasooli mulungi, ekiwuka twakigemawo dde bukyali twegala tukoze okusinziira nga etusaanidde okuba nga tukola. Farm Business Uganda ffe tugaa nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi, lima lunda obe ng'osobola okuba nga ofuna mu kulima ne mu kulunda. Eka nnamba eya kasooli esobola okuwa ky'otasuubira. Abantu abamu bali marketing ensigo zaabwe n'ebigimusa okusinga ensigo. Abantu abamu abasinga ebitundu nga 9 ku buli 100 tebafunye nga bwe basaanidde kufuna mu kasooli, kubanga bannaffe bajja balina ekigendererwa ekirala. Ate bambi era olw'okubanga emmere tugyetaaga n'akasente omuntu addamu n'ateekamu. Abantu bangi batukubira essimu naganze nalima kasooli ntadde miliyoni 2 naye najjamu mitwalo 8 n'ogamba waayi ku lwaki nti oluusi bano abamu marketing amadagala marketing akuyisa marketing ensigo zaabwe nekola bungi. Kasooli asobola okuwa singa omuntu nze ompa kasooli alirwoko ne muwa kyensaanidde okubanga muwa ne mukoola ne mulabirira. Bayire kasooli ono kinyuma bw'abanga omuddo olina okumuddamu abamu tumuleka omulundi gumu era egimusa jjukira wateekako omulundi gumu kasooli n'alwanagana n'ekigimusa sooli n'omuddo okubanga balwanira ekyokulya. Omukutu gwa Farm Business Uganda ku YouTube logo yasooka na mutwe gwa nte kasooli wuuyo lwako omusana guli kubanga gutulaga neri ekemu n'ekitundu. N'olwensonga eyo bw'osubscribinga n'olayikinga n'osharinga linki abalimi bajja kutegeera nti bangi abajja okuzuula Farm Business Uganda. Twebaza batuwadde emirimu bali Middle East mu Uganda n'abali buli w'eggwanga. Ffe tetuli bakugezesa, tetukulimira naye nti tuwe ssente tukulimira ofune amagoba nedda. Ffe tukugaa nti pangisa ettaka, lima lunda obe ng'osobola okuba ng'ofuna mu ssente. Ennimiro yo kabigikulambuze subscribinga ku channel yaffe ya Farm Business Uganda. Logo ya kitooke na mutoka. Mwebale mwenna abatulaba, mwebale mwenna afudde Farm Business Uganda. Ffe tuli ba bigambo naye tuli ba waaka. Ate buli mulimi gwe tweta ku mukutu guno na buli mulunzi abali under Farm Business Uganda omukutu ogwa YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abalimi n'abalunzi abali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda. Kaakati emirongo eno bisawo 14 ebyakakuta gye mitwalo ebisawo byagulibwa omutwalo mulamba n'ennusu 10. Kaakati kitegeeza ate agenda kufuna nabagamba mu vidiyo emu nti ebigimusa bino tebyemalirira kivula nti obikozesa omulundi ogusooka ate nomala nozzaako. Naye ate singa oba osobodde wandibadde nga okwesaakulira singa oba osooka funa kyobulaba obukuta bufuuse bwa bbeeyi gye tugenda. Lwaki? Kubanga ffe twazibula abantu amaaso nti akutaka enkoko kasobola okuwa n'okusukuluma. Ndowooza ekemu n'ekitundu omukulu agenda kwenogera ssente ali bweru. Abaana baba nasomera ku zino awaasooka ndowooza muzeeyi wakiraba engeri bwe wakikwasaamu. Kaakati naye n'agamba muddeeyo ze yateekamu zaavaayo zasasudde nga Farm Business Uganda ne zivaayo n'alaba nga afisizza amagoba ge gali awo miliyoni yemu nga kitundu yangamba beemu 7 ng'eri awo. Olw'ensonga eyo abalimi baffe abalungi osobola okufuna mu kasooli singa oba osobola okuba nga oli mumalirivu. Malirira olimeera ate era olunde. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
kwata okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Abafa mu bizinesi Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti abafa mu bizinesi Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu ekigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafa mu bizinesi Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako abafa mu bizinesi Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.